Emyaka 55 bukyanga lunaku lw'essaza lino ery'e Kampala litandikwawo mu mwaka gwa 1966 ng'ekigendererwa kwali kwefumiitiriza ku biki ebiba bituukiddwako ng'ekereziya mu ssaza lino. Luno lukuziddwa olwaleero newankubadde nga lwalina kukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Agusto ng'emikolo gikwatiddwa ku Lutikko e Lubaga. Emmisa y'emikolo gino ekulembeddwamu akuuma essaza lino era nga ye musumba w'essaza ly'e Kasana Luweero, Bishop Paul Ssemwogerere. Ono asinzidde ku mukolo guno ne yeekokkola ebikolwa by'ettemu kubanga eggwanga libadde ng'eriweweeramu ku b'ebijambiya ate kati ne wasitukawo obutujju nga batega bbomu. Ebikolwa eby'ekko ebikontana n'Obwasseruganda biyitiridde mu nsangi zaffe. Ebijambiya twabiwulirako e Masaka bibadde bitereera ate kati tuwulira n'ebbomu ezigobera wano newali. Omukolo guno gwetabiddwako yali Ssaabasumba era omubaka wa Paapa mu mawanga ag'enjawulo Bishop Augustine Kasujja wamu ne Bishop Joseph Mary Kizito eyalondeddwa okuba omusumba we Awal mu South Africa nga nabo balina obweraliikirivu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Tetusobola kubanga tukola mu nsi ng'eya South Africa naye agire nga gye tuva tetulina democracy. It is for peace, for reconciliation and justice among men. Ssaabakristu w'essaza ly'e Kampala Ivan Aloysius Kalanzi ku mukolo guno kwasinzidde n'alaga obwennyamivu n'obweraliikirivu okuva mu bakristu olw'abaagala okuleeta amateeka okuggyawo obwannannyini ku ttaka lya Mayiro. Kubanga gye tuvudde yonna naffe wetukuza okutuuka wano abamu tubakulidde ku bibanja nakati tukyabiriko wali atugoba ate nga n'envujjo n'obusuulu ebyavaawo mu myaka gy'Amiini era abantu baasigalako ate nakati bwaddawo era weebali. N'olwekyo tusaba eky'ettaka kya Maryland watibwe n'obugendereza kubanga tukiyinza okuvaamu ebitali bulungi eri ffenna olw'obulungi bw'abantu nannyini kintu alekerwe eddembe lye okuba n'ekintu kye mu makubo amatuufu. N'ekyo mu kyo bwe kiba nti omuntu alina obwannannyini bwe kuba nti ddala beebuuzizza ku bantu kuba ffe twagala buli etteeka lyonna erireetebwa bagende beebuuza batukubira ddala ku LC1 abantu ba bulijjo n'abakulembeze ba councillors ba division mayor bonna ku mitendera egy'enjawulo ne bannaddiini basaale nnyo kubajjukira nti Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga y'omu ku beetabye ku mukolo guno naye ayongedde okukinoganya nti Obwakabaka tebugenda kuva ku nsonga y'ettaka erya Mayiro ne yeebaza Ekereziya olw'okukwatagana obulungi n'Obwakabaka. Emirundi mingi Obwakabaka bulumbibwa ku nsonga ezitali zimu era neebaza nnyo Ssaabakristu Aloysius Ivan Kalanzi okwogera ku nsonga ya Mayiro. Webali nnyo ssebo webalire ddala. Abantu balekawo ebituufu ebirabibwa n'ayonka ne beesiba ku bintu eby'okututawaanya ng'ettaka lya Mayiro. Eyo nsonga ya kututawaanya, nsonga ya kugezaako kunafuya Bwakabaka. Ekereziya evaawo naffe awo tunywera tujja kukwata olunnyo tutambulire wamu. Wano wasinzidde n'addamu okulabula abantu abo abatyoboola n'okulengeza Namulondo. Era ntera kugamba nze abantu olaba akwata kitaawo mu bikirevu bwe bwakusanga akujja buyimpi. Naye mu mbeera ez'enjawulo ze tubeera twesiga nti Kereziya ejja kuvaayo etubeere era tuba tumanyi nti essaala eza buli lunaku ziweerezebwa Katonda awugule ebyo ebiba byolekezeddwa Obuganda. Bw'abadde ayanukula ku nsonga z'ettaka erya Mayiro, Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja agumizza abantu ku nsonga eno bw'atyo n'awaayo obweyamo bwe yali yakola eri Ekereziya gye buvuddeko. Ettaka lya Mayiro limanyiddwa mu Uganda nti eryemu ku ngeri gye tufugamu ettaka lyaffe era tewaliwo muntu n'omu ayogedde ku ky'okujja ku Maryland taliiwo. Abantu baffe abamu babadde balina engeri gye bafuna ebyapa mu mankwekwetu so katwagala kulaba etteeka eriruŋŋamya ensonga eyo. Omukungu Fabian Kassi, ababaka ba Paalamenti, bannabyabufuzi omuli n'akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalala mu biti eby'enjawulo bamu ku beetabye ku mukolo guno era nga bano basabye wabeewo ekikolebwa ku bbomu zino ezitta abantu enkya n'eggulo. Tunnyikize okukkiriza, okusuubira n'okwagala okuva mu Bakolinsi ekisooka essula ya 13 olunyiriro 13 nga tubeera bajulirwa ba Kristo abalungi okuva mu bikolwa by'abatume essula esooka olunyiriro lw'omunaana gwe mulamwa gw'omwaka oguwedde Ssaabasumba Kizito Lwanga gwe yalekawo ng'omwaka guno ogwa 2021-2022 omulamwa gwa kuvuga nti totya situka twala olunnyo lwo otambule okuva mu kitabo kya Mariko essula ey'okubiri olunyiriro olw'11. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika.